lifestyle nze Segabo Murishi. Akatutandikireko mu kooti esookerwako ey'Entebbe. Nno omulamuzi Stella Maris yasobodde okubeera nga awuliriza omusango oguvunaanibwa Nabugodi Emmanuel myaka 20 muvubuka muto. Nno kigambibwa okuba nti yasinziira ku mukutu gwe ogwa TikTok n'agenda maaso n'okubeera nga avvuula omukulembeze w'eggwanga. Bino byonna yabikola mu mwezi ogwa Septemba guno gwennyini omwaka gwe tulimu. Yabikolera saidi zeeyo Wakiso eno yategeera nti nno batandise okumunoonya kwe kusalawo n'addukira mu disitulikiti ey'Embale eno gye basobodde okubeera nga abamukwatira. Kati ono agenda kukomezebwawo ennaku z'omwezi 18 Novemba guno gwe tulimu, ate bongera okubeera nga bawuliriza omusango gwe kussa munnange n'okubeera nga bamusalira ekibonerezo. Era kuno eno emisango egigenda maaso n'okubeera nga gimuvunaanibwa kuliko okutambuza ebigambo eby'obukyayi, okukozesa obubi kompyuta n'okukozesa obubi emitimbagano. Kale akatulinde tulabe ekinaavaayo. Nno n'abalala basobodde okubeera nga baleetebwa kuno okwabaddeko ne Like Choice. Like Choice oyo naye ebigambo yali agezaako okubeera nga afulumya we yali nga munnange avvoola omukulembeze w'eggwanga tebyali birungi. Kati ono Namugodi Emmanuel yagenze maaso n'okubeera ng'ayoza omunye n'agamba bannange munsonyiwe, bino nagenda maaso n'okubeera nga mbikola olw'okunoonya likes ne views. Ono si yasoose okubeera nga akwatibwa okuvvuula abantu abakulu n'ab'ebitiibwa mu ggwanga. Mujjukira nti ne pressure yasobola okuba nga asimbibwa mu kooti, era ono munaye wakati mu kusaba ekisonyiwo yasobola okuba nga ategeeza kooti nti alina n'empapula eziraga nti aliko ekikyamu ku mutwe ekyasobola kubeera nga kimutaasa, newankubadde oluvannyuma basobola okubeera nga bamuyimbula. Kati waliwo omwami ye Isaac Kawalya. Isaac Kawalya ono yakwatibwa oluvannyuma lw'okugezaako okutomera omusirikale gwa poliisi. Kati awo ku kooti ya Buganda Road ono basobodde okubeera nga munnange bamugamba oyina okusasula sente eziri mu 60,000 oba tosobola gisasula yogera tukuyiyiza ekibonerezo ekirala. Ono gasawulidde nti birimu okusasula 60,000 bambi alajanye n'agamba nti nno munyambe munsaasire era munsonyiwe naye akasente ke muŋŋambye musobole okubeera nga munkenderezaako. Era wano eno omulamuzi Ronald Kayizi n'amugamba ekyo kugamba ekyoteekeddwa okubeera nga okola. Ono nno ekyamuviirako okwagala okutomera omusirikale wa poliisi yali avuga mu ngeri etasaanidde era n'agezaako okubeera nga atomera abantu abalala. Munnange omusirikale yagezaako okubeera nga mukangavula kujjako number plate ku mmotoka ye eya Subaru Forester era n'amugamba bino biwanvuye olina okubeera nga weewoza kubanga kyokoze musango. Kati bwe yamanya nti onagyewo number plate ye kwe kuyingira emmotoka n'asobola okuba nga agezaako okuba nga amutomera. Kale kino kyekyeyongeredde okubeera nga kimuleetera obuzibu n'okutuuka mu kooti ya Buganda Road. Kati bw'abanga agamba nti 60,000 mingi nnyo, kitegeeza ajja kukulungula amukomera ebbanga eritasukka mwaka. Omwembi Kalo Nantongo ono nno ye agamba mu bimugamba nti nno ze ne Kenzo twali twagalana bifo nga tanabeera kubeera nga atulaganya mutoolo ebimuli ku byammwe. Jjukira bino byajja oluvannyuma emegako munnange nga bagamba Kenzo Kalo Nantongo n'ebirala, naye asobodde okubeera nga avayo n'atangaza naga buli muntu abeera ne tesiti ye. Nze Kenzo si tesiti yange, just mukwano gwange, tewali kisukka kwekyo. Kale ono alinayo ekivulu awo ku Hotel Africana era abanaabusobola bambi mugendeeyo muwagire. Munnange ebintu bingi nnyo ebize bitambula. Twalabaawo akatambi ka Gloria Bugi era oluvannyuma ono Abitex asobola okubeera nga muteekako amaanyi kakana nga akwatiddwa naye mu ssaawa 5 basobola okubeera nga munnange bamuta n'alya butaala. Kati omubaka omukyala owa Bugweri district ono nga ye Rachel Magoola era ayimbira awo mu Afrigo Band, naye alaze okunyolwa okw'amaanyi music industry kwekutte. Agamba abantu bangi nnyo bajja okuyimba nga tebalina music ne basalawo okunamira abantu. Tanokoddeeyo yadde n'omu, naye ate waliwo akatambi akasobodde okubeera era nga nako kafuluma. Kano kafulumidde ezimu ku extra concerts
eza David Lutalo sairize yeruweru ng'omuwala ono munnange engeri gy'akolamu ebintu bye si ennungi. Owetegereza omuwala oyo yazze mu kifo ky'okuyimba ye n'asala okubeera ng'abantu munnange abasanyusa mu ngeri bwetyo. Nga bw'omwetegereza baatuuse n'okubanga bamukwata obutambi obulaga empale ye eri munda naye ye nga takifaako agamba oba mulaba mulabe nze nazze kusanyusa abantu. Kale bayimbi bangi nnyo abakolako ebikolwa ebifaananako ng'ebyo ate weewuunya waliwo n'abo abamu abalina music naye ye naalabanga okulaga ebitundu bye ebitali birungi eby'omubiri kyekisinga n'agamba bwe mbalaga wanene amabeere nga mbiseeko ennywanto si kibi, bwe mbalaga wanene ebisambi byange n'ebirala si kibi. Naye ng'ate ku bantu abalala abalwaniridde music industry okutuuka weeri nga wetunuye omukyalo oyo eyayogedde Rachel Magoola yayimba oluyimba olw'Obangayina eyo mu 1990. Can you imagine abamu ku bayimbi abaliwo ssaawa zineno bali tebannabazaalibwa kuba bakayita emyaka 39. Bwetunuya wanene abawala abambala mu ngeri efaananako bwetyo baana bato myaka 3 kudda wansi. So abo bayimbi abalina rates okwogera industry bagamba nti line gye mukutte si nnungi.